Kale ku cruise exclusive ku waliwo olinyo okubeera nga totwekumirako Allen Cruise gemanya anagamba oba oli mupya ku eno channel kyolina osooka okukola nga wakalaba video eno kwe kubanga ate osubscribinga muganda wange mwannyinaze taata wange maama wange Shanik photography the late kama abeerawo nnyo ku kamera okubanga ensonga zonna atuuka leeti gaigo ye mazima era kati nkyamugiraagira kuba ati naye omwana ono atuuka leeti naye ng'abeerawo nnyo okubanga ate ekintu kino tukikubaganya mpola mpola kiki otuuka leeti blood abantu balina obbabuulira waliwo kyali wange waneeno naye makona wali bulungi nnyo munnamawulire alipootinga amawulire BTM babakuba olukokola ne Kim Jike kakananga programu before 5 eri ku ttaka awo webaaga nabo webaviiramu awo kati bali ku bigere abali ku mmotoka kati balinze sente zaabwe ziwere kale olunaku lwalero na mwana muwala agenda kuba tubuulira amannya ge naki ekimuleese ku show yaffe olunaku lwalero nga mumanyi ng'egyentero bitambuzatambuzaamu ne tuba nga ale tutandikira awo olunaku olwaleero kale katubuuzeeko n'oluvannyuma tutandikira awo nja kukwatira ojjaku eno shoba mu mbejja amannya Zona nyonga Brenda naye abasinga bamanyi nga ka upcoming katayira. Upcoming katayira? Yeah. Okay. Ugamba otya? Ndi bulungi ogamba otya ana? Obulamu bugamba ki? Si bubi. Yeah. Kiyumba kigamba ki? Ekiyumba tekyali kirungi. Naye Mukama mulungi nakomawo nga ndi bulungi. Okay. Yeah. Obeera wa? Mbeera Masaka naye right now I'm in Kampala. Yeah. Tulina Brenda olunaku olwaleero and of course naye yakakomawo agenda kuba atunyumizaamu emboozi wano ne wali ate tubeere ngaawo ennyinyi tugenda okuba nga ate tweyongererayo emboozi ye kansuubire ejja kubaako nekyekuyigiriza gwe omwana omuwala ali mu kiyumba tandikirawo. So Brenda kulikayo navaayo wakomyewo ddi? Nakomyewo mu January nga 10. Wagenda ddi? Nagenda mu 2018 November 28. Yeah. Naye ng'okutwaliza mu tibaadi tebyadde byangu. Wasooka kukola mirimu ki wano e Kampala? E Kampala nasooka waliwo ewaka we nali nkola era like nga housemaid. Then after nengende wa brother wange mukyala we nanjigiriza ekyalaani. Yeah. Kakati we navaawo obusente bwe nafuna eri we nali nkola bwe bwanyambako okugoba ku byokugenda ebweru. Though at first saabyagala naye brother wange yakinteekamu kale nangamba you have to go okole obeeko nawe keweetandikira balemu okukola ki okukozesa obukozesa. At first saakisemba naye after waliwo sister waffe yagenda nabeera kale mu mbeera nga nnungi nga njogerako naye nangamba kkiriza ojje guba mukisa gwo nenzikiriza netandika obigobakaawo. Yes. Era yeyanyamba nenfuna passport nefuna everything ekyetaagisa. Then netufuna agent ali Dubai tali wano kati oyo gwe twafuna natugoberako kale kyatekinga like something like 2 months nga tetufuna employment visa. Kati ye kyeyatugamba musobola okujja osobola okusindika omwana najja n'abeera wano ku office nga jidde ku visit visa. Kati wabeera wano ku office tusobola okumufunira ki omuntu asobola okujja n'amutwala kibeera kyangu okusinga okubeera eyo nga takulabyeko ate jjukira offices zibeera nnyingi abaana babeerawo bangi. Kati bo wali eri abeeri bajja ku office tebakyabeeraawo okubeera nti bafuna ba agent nfunire omwana e Uganda nfunire omwana eri bajja ku office kwennyini. So neŋŋenda. Mama wamusiibula? Yes, namusiibula be bamperekera actually ne ku kisaawe. Essanyu likutta? Yeah, I was so happy. Yali ennyonyi yeesooka? Yeah. Okay. It was my first flight kati nasasula $5,000 actually egimpisa ku kisaawe. Ekisaawe wa? Entebbe. Musasula? Yeah. Hey. Bw'oba ogendedde ku visit visa osasula. $5,000? $5,000. Gaba gaaki? Gabaako lisiiti? No, kirabika ze zikuyisa ku kisaawe tebakkiriza baana genda eyo kirabika I think so. Tebakkiriza baana genda Dubai like nga toyina employment visa. Fe twali twebba bwebbi. So ku kisaawe kwaliko omukyala yatuyambako
sawa entebe yes era gwe twali tukontaktinga nga tugamba mugende we bwe twatuka ku kisaawe waliwo abawala bennasanga n'agamba mwegatte abawala muli basatu mubeere wamu so etutuuka wali erimu nga tugetinga in kadde kamu n'ekitundu I don't know wala basatu nga mwegasa yeah kozo naye omu teyasasula kozi ye yali alina employment omulala ye yasasula 5 kakati ne tugenda ne tutuuka then ne tuyingira bulungi nnyo kozi twali tukontaktinga omukyala n'atugamba kati mukolewo emuti kati mudde wano so nga ayogera ne bali abali ku gundi ne tuyitawo ne tugenda ne tuyingira munda ne tubeeraawo actually bamama banninda paka we nayingira munda kozi tebiba byangu oyinza okubeeraawo nolowooza ogenda yingira n'osigala kozi abaana basigalira nga tebibadde byangu biganye ne basigala ku airport ne babagaana oyitawo kati mama banninda ne bannengera nga nnyingidde munda awo ne bakola kira yaŋŋamba twakulinda paka sawa zaali nyoba kitundu ekiro kozi twagenda kiro ne tutuuka ku makya saa 12 tutuuka ku makya tutuuka ku airport ey'Entebbe kati waliwo omwami yajjanga alina essimu nga kuliko ebifaananyi byaffe kati nga gamba onaaliwo kati nze yes kati nze kwekweraba ne ŋŋamba nze oyo kati nendaba nga ne bannange kwebali yes ne tugenda ne tuyingira mu motoka n'atuvuga naye ng'enjala etuluma kozi twali tetulina kye tulidde mu nnyonyi n'agenda n'atugulira ne tugenda nga niyo bikuba ennyonyi gye batusasulira just yali awo bati kututwala butwazi tewali byakulya kakati n'atugulira caayi n'ekyokulya ne tugenda ku hostel twatuukira ku hostel abaana we basula twasangayo abaana kati abaana be twasangayo nga bo ffe tumanyi bagenda ne bakola mu biyumba ne bakomawo ne beebaka ku hostel kati ngera tubeegomba ne batugamba musigale wane eno okuba twatuuka ku makya ne batugamba mwebakemu mujja genda after lunch kozi bagenda emirundi 2 bagenda ku makya ne bakomawo ne bafumba ne balya then ne baddayo evening so ne tubeerawo ne twebaka we twebuuza bakati tugenda wa tebalya nabo balya beefumbira babagulira omuceere gwokka actually gwokka tekuli nnyama tekuli kibumba tekuli ki n'obumonde bwe basotanga enva bwe bafumbanga enva bwe nalaba bwe baakola ne balya nze nagenda n'ebyokulya ne natuukayo engeri gye nali omusanyufu ennyo manyi ngenda bagenda kuntwala ebyokulya ne mbibawa ebyokulya wabijjawa mama yabimpakingira olwo bakuwadde kinaki bagiya bunyobwa ng'omwana w'ekisulo bw'abeera so kati otuuka eri ogamba nze ŋŋenda nga mbibawa nga beeriira nga tebatubuulira na kutubuulira kikiddako bo batulaga like nti everything is okay webawa byonna yeah nobagamba mulye mweriire nze ŋŋenda so akawungeezi nga batugamba omukyala nga atugamba mukwate ensawo zammwe bye mwazze nabyo tugende ne tusanyuka ate oba tugambe tukwate n'ensawo zaffe tugenda oluva e Uganda ng'omulimu gw'ogenda okukola ogumanyi nali manyi nti ngenda kukola bwa housemaid yes naye ku hostel abaana tebabeera ensawo zibeera ku office ku hostel tewabeerayo nsawo era ogenda ku office opikingayo olugoye lw'onaayambala in case tebakututte ekiro opikinga olugoye lw'onaayambala n'olutwala ku office lw'onaayambala enkya n'olutwala ku hostel kaakati awo ne tugenda ku office tuba tuli awo twatulamu eddakiika ndowooza zaalinga 3 nga wajja omukyala yali mutoototo Uganda no yali mu Ethiopia nga atutwala yatwala babiri nze n'oli yali alina employment visa kozi yoyo omukyala ofisi ye yali yaba Ethiopia nga temuli bannayuganda naye nga kirabika bali abakyala bajja ne beebuuza abannayuganda nga baagala abannayuganda abakoze kakati ndowooza najja n'agula eno abannayuganda n'abatwala n'abatabika mu gundi ye kati nga batutwala ffe twali tumanyi batututekola tutuukira ku office ndala nabeera ku eyo office ennaku zaali 12 nga ndi awo
naye nga bali abaana bafumba kamulali kati nga wetugenda ewaka kamulali ya kiri nga emmere yawe ya kamulali mwerere ng'olya weewujja kamulali nga mungi nnyo ng'olya weewujja bw'onywerako amazzi otera okutenza emmere yatuuka okunnema nga sikyayagala kulya omukazi abaana ne bandoopayo oyo omukyala nangamba bifumbe ne tufumba n'oli omunauganda wagaana nagaana okukola ki wagaana obbirya nagaana obbirya nga ndyako katono nga mubutuufu if you're not used to something nali siri used to kukamulali nze nga mungi nnyo ono kamulali gwolya n'amaaso ne yes yali mungi sikulimba kozi bali aba Ethiopia balya kamulali yali mungi so n'obyefumbira ne bangamba bifumbe babirya emmere ne bagituziririra mukazi n'ayomba omwonoonye emmere twalyako naffe kye twali ate tetusobola girya yonna kuba yali nnyingi twabeerangawo bangi almost 15 ne tulyako kye tulidde mukazi n'ayomba temuddangamu ogifumba banenga oli omukazi mukambwe Omuethiopia ye ng'ayomba n'avuma abaana ye ne bakutwala n'odda osobola okumunyumiza ki ekikomezaawo bwe baba tebakusse ki ekikomezaawo ku ofiisi olina okubeerayo n'okola n'akulangira omanye ennaku yo wajja kukola tewajja kubeeraawo mulabika temwagala kukola mutuukeyo ne mugaana okukola kye bava bazza kaakati awo olunaku lwatuuka waliwo mu Ethiopia omukyala n'ajja n'agamba ayagala ba housemaids babiri omunauganda n'omu-Ethiopia kati ne basooka ne batwala omu-Ethiopia kati nze ne baŋŋamba bagenda kunona omukyala ye yaŋŋamba oyo wa ofiisi kati tebanziza na ku ofiisi bandekanga waka nga bansibiddemu cause already nti nze nali nfunye madamu kakati ne ŋŋenda olunaku ne lukya ne bannona ne bantwala alina amaka amanene omubeera famire ye bonna abaana bazzukulu buli omu kati nga waliwo n'ennyumba entono eyo kirabika like bajja like oba weekend ne babeerako keeyo then ne baddayo eri kati eyo we bantuusizamu ennyumba entono twabeerawo wiiki 2 nga mu butuufu tosobola kuva kweyo enju nga tewali mirimo ng'okolako katono n'olongoosa n'oyoza engoye oyoza za mukamawo n'ezizo n'omala n'otuula ng'ate we tuba tulya tulina we tugenda ne tulya then n'enjozaayo emintu ne tukomawo n'ogamba obulamu wano neŋŋamba wano obulamu bujja ttambula newaka n'essimu n'okuba n'ogamba ekyeyo kyangu anti essimu olwo nali njirina naye nga saagala kulaga nti njirina kozi oyo omukyala yali takkiriza ssimu nga tajagala kati we nagamba driver we ne mugamba njagala kukubirako beewaka oba musabe wifi nagamba totawana tajja jjiku ajja kujjako bujja ssimu ne mugamba kati nkoze ntya kati we namugamba omukyala nampa kaadi n'essimu nagamba aleeta ennamba nenkubira maama ne mugamba ndi bulungi nnyo temweraliikirira nawe ne bagamba ne basanyuka ne bagamba mukama mulungi oli bulungi kakati wayitawo ndooza wiiki zaali 2 kati nagamba tegeka ebintu byo byonna naye nendaba nga ategeka naye nze saamanya nali ndowooza nzana ku ofiisi nagamba mpa essimu yo olwo essimu agirabye ngamba mpa essimu yo tugendeko ku ofiisi tulabe njogereko ne nono omukyala wa ofiisi wakkiriza okukkiriza essimu nga njikuwa bwagaana so baateesezza namugamba omwana talina kubeera na ssimu togimuwa tugikuwe oba nze ogindekere ngitereeke tajja girabako naye buli waanaagimbuza nze njagamba eri ku ofiisi kakati era kye yakola nga nzijjako essimu nga tugenda so twali tugenda mu maka amanene ge nagambyeko maka amanene twasangayo oli omukozi omu-Ethiopia then n'omufiripini omu kakati bonna buli omu yali alina madamu we gwakolera kati nga nze nange ngenze ne madamu wange we twatuukawo ku mulyango omukazi nagamba gamba salamu aleikum bonna towooza simanya good morning simanya good afternoon ebyo tebikola wano gamba ki salamu aleikum era we natuuka ningamba salamu aleikum bonna ne bantunulira nga abatawulidde
Yagamba mukola ki? Yangamba mbagambe salamu alaikum when tuka like in the puzzle walabu mudiro. Yes. Kati we natuuka ne ngamba baaliwo bonna abasinga nga batudde. Jukira go Brenda. Nze Brenda nice. Kati nga ngamba bagambe salamu alaikum era natuuka nga ngamba salamu alaikum. They looked at me as if they've not heard what I said. No, najogera bulungi ekigambo salamu alaikum ne bwoba toli musiraamu osobola okyogera. Yes, naye balinga abatampulidde. Kati awo ne bayitwa bali abalala ne bangamba bantwale like gye basula. Ninkwata ensawo yange ne tugenda. Wasangayo abakozi abalala? Yeah, nasangayo mu Ethiopia. Oli bwe twali ku office emu then no mu Philippine. Mu Philippine yagamba yali twasanga yakakolako omwaka. Yes. Kakati mu Philippine nga tugamba naye baba wano nno nga si wangu. Okubeera you have to be strong. Naye ye kyali kyamugubya nti alina essimu era nga ye agamba nze wembeera kale nga kimpitiriddeko. I take all my stress with the phone. Ngabeera ku simu na chattinga n'emikwano gye famire ye. Naye nga teffe amasimu bagatujjeeko tetulina. Bwe twatuuka ne tubeerawo ne tukola like kati olunaku lwe natuuka ekiro ne wajjawo omuwala wa mukama wange. Mukama wange yali alina abaana 11. Naye nga abaana abalenzi bana bawasa. Abaana 11 nga yabezaalira bonna. Yes. Yabezaalira. Kakati nga alina abalenzi bana, abalenzi abana bawasa ne baleeta ate abakyala mu nju. Then ne bazaala n'abaana. Kakati so family nene nnyo. Yes, yali nene nga you go up down buli omu aba akuyita. Family yalinga y'abantu bameka? Baali bawera 3. Ha? Yeah, baali bawera 3. Cause wobala waliwo omusajja yali alina abaana 8. Nga n'omulala alina abaana 5. Nga n'omulala alina 3. Jukira n'abawala. Waliwo like holiday wetuuka ey'okusomero nga abaana bonna bajja. Banene ab'abakazi kuba abakazi bo we babafumbirwa bagenda bwerwe. Kati nga nabo bajja. So family weewera like bawera nga 3 n'okusoba. Bakuyitirirako. Nga entamu gye bafumbiramu emmere ng'omufumbi ye we wajja abagenyi ng'ayomba. Tasalikako musale kozi waliwo yali afumba. Kozi we babeera abangi emmere ebeera nnyingi buli kimu kifuuka like nga kingi. Family y'abantu 3 baanamu ebeera nnene. Baba bangi. Jukira buli omu kati awo aba mukamaawo kekabe kaana kato. Oba olina okukatwalanga mukamaawo bali abaana. Metro iziddugala nnyo. Bamanyiira. Bali abaana bamanyiira ate we balaba nti oli muddugavu. Kisukka. Ate no at least oli bali bamuwamu kati bakozi yali bo bali beero mu Ethiopia no mu Philippine. Naye nze nga banjoga. Because they think I'm black in color. Naye waliwo akaana akatonga kanjagala. Nga like kabagamba atalina buzibu just muddugavu naye kati nga mulingamba akaana akato kategeeredde okubasinga babakulu. Naye with time getting used with me because nze nali sirina buzibu nabo. Kakati abantu 30 nga tulina muntu mukulu yenna alina gwolaba abeera kusaidiyo. Bonna bali tebanjagala actually bonna. Waliwo akaana ako ke kugambya akawala kato like kalinga myaka nga3 ndoza kati kawezezzeena. Era bwe navuddeyo bambika kabadde bubi like kayisiddwa bubi. Naye abalala kajja ne kazanya ne kakwane ku byokulya. Yes, ne kazanya nange ne kambuza walidde ne kagenda ne kabagamba mama wako mama Brenda tannalya. Cause mama we naye yali anjagala. Cause mama we ye yafumbiramu eyo family ng'amanye emitima gyabwe ngero olusa ngamba tobafaako abantu we batyo nange tolaba nga soogera nabo nga mbutuufu naye tabeewa abeera bibye. Kigeza walina mama na mwana. Yes, alina oyo mukyala n'akaana naye ng'ate abaana b'abalala nga nabo batwala mpisa z'abali nga nabo tebanjagala. Isi wamu kimaaso ke walaba mu bantu 30. Like kale balina engeri gye bavumangamu banti engeri gye nali muddugavu nga balina ekigambo kye bampita mu soda. Kati nga nebuuza muli soda bakitegeeza kiwande twali mu ddiiro kati ne bagamba soda omu n'agamba soda sigambye ggwe. Kati nga ngamba munange nga mugamba tebagambye ggwe. Kati nga baseka nga bagamba
is she black? You are the black one, so that means black. Kati ngamba bulijjo bampita soda nga bategeeza ekyo. Kati nga bampita we batyo soda olusi bampita simanya majinuna ndi mulalu crazy bichiwe bityo. Yes. Oli mulalu nga kye kuyisa omulalu. Semanyi bali tebanjagala bwagazi. Nga we wafutuuka omulimu like oguli hard nga baguwanze. Yes, oguli hard, oguli soft nga them bali eri abalala nga bawa ngamba abaana babe bafujjira abantu amalusu. Yes, balina empisa embi. Asobola okujja n'akulinnya bakufujjirako amalusu abaana. Balina empisa embi ky'oba omanya. Amalusu sijjukira nti banfujjirako amalusu naye nze kyenzijjukira nali ntudde mu ntebe. Omwana najja n'asikambula omulundi gumu. Kyali kirenzinga kinene ne kinsika omulundi gumu ne kinsuula wansi. You're not allowed to sit in the chair. Oyina kutuula wansi ate si ku kapeti eri ku tiles. Toyina na kulaba TV. Kwegambanga engeri gye bakuyisaamu bakoppa bakulu. Engeri gye babayisaamu. Kakati waliwo lumu waliwo omukazi yampita kati yatuma akaana ne kajja ne kaŋŋamba bakuyita ne mugamba kamala okumalirizaako banali njoza bintu. Kamala okumaliriza okoza ebintu then I'll come. Then akaana ne kaŋŋamba nja kukuba oluyo batolidde kye bagambye sooka kujja. Akaana? Yes. Akaana obwana? Yeah. Kato like 8 years. Ke kaŋŋamba nja kukuba oluyo. Mujja kola ki? Nja kukuba oluyo ne mugamba ogeza. Nakakambuwalira. Ne mugamba ogeza n'olunkuba. Awe wammwe nvaawo naye nga nange ndukubye. Yakiddamu. Like beetaaga nabo okubalaga nti naawe oli muntu. Kakati wande renatuuka olwo lwennyini mu nju. Waliwo omuwala. Ye baba yantunuulirawo ng'oba ki. Yajja kiro. Nangamba in the morning you go up, you will see the room. Ngenda kutwalayo jakero genda okola ekyogololeze engoye zonna eziryo sisangayo n'olumu. Tenali so kulu nga manyi okwekolera emirimu gyange ne mwawugo. Otokugolola obugolozi. Naye kye nasange. Ogenda otuuka eyo mu nju. Banenge engoye nnyingi. Bweziti. Ng'ebisero bijjudde oba byali bimekanga engoye nnyingi. Nagolola engoye. N'engolola engoye kyokka ne bansibira mu room. Nga noonya n'ekyokulya ne kimbula. Engoye zaalinga asatu abiri. Asatu? Imagine ebisero. Gwe bale ebisero babyalinga 5 naye nga mulimu obwo abw'abaana. Obugoye bw'abaana nga bumenya. Ate no jukira you have to oyina obuzinga obulungi. Abavubuka abali asente zammwe nga muli mu kiyumba nga abakola bubi. Kaniki. Gye baleko sebo. Yena mmanzi. Kakati nangolola engoye then time came enyota n'ennuma nekwata amazzi. Waliwo like kali kasitowa nga bateekamu amazzi. Nali nakagwatta we batinga nnywa omukazi najja. Nangamba ani agakuwadde. Ani agakuwadde, you're not allowed to take that water. Nemugamba enyota ebadde nnuma ate wano waliwo amazzi mwansibidde mu room. I tried to call sirabayo kanyego. Nangamba bw'oba oyagala amazzi nja kutumira amazzi wansi. Waliyo tap. Hey. Yes. Oyina nnyo ga tap? Yeah. Gatapu ge bafumbisa aliwo ge bafumbisa kale nga sige gano ge boozesa. Gwe tolina kunywa kugana amalungi? No, tonywa kuga mu dduuka ge baguze. Kakati ne ngamba okay. Shagal. Shagal tanywa ga dduuka. Kadama. Kadama tanywa ga dduuka. Ebina bina bw'oba obiyitamu ki ekikujjira mu bwongo? Actually nze nabiyita kyakugumya. Nga ngamba nze nayagala okudduka. Nayagala okuddukako mu ekyo ekiyumba. Ningamba naye kati nziruke najja kunoonya ssente. Nziruke nzirewa nebweru birayika si byangu. Abaana badduka mu biyumba ne baddeyo ne bakola ebirala. Naye ng'okusasula osasulwa? Balwangawo okunsasula. Nateekingako ne 10 month nga tebampadde musaala. Myezi 10? Yeah. Naye nga nguma ningamba naye kati najja kukola njagala ssente, njagala nzire Uganda, njagala okuyimba, njagala tirisiti olimbala ng'olisooka ndweteremu ssente nga sisabiriza. Teri yakubako? Okunkuba? Just kale baali bangezaamu naye nga nange ndaga nti sikubwa. I have my own rights. Waliwo akawala akatanjagala cause musirikale naye nga musirikale namugamba toli musirikale keeping law and order. Oli just musirikale wa security. Niwakwadde bakusasula okusinga ku gate? No.
wawaka muwala wa nga atudde nga ngamba you don't want to work otula butuzi namugamba yi mbadde nkola family yali njavu actually okutwalizaamu baali baavu okusinziira ku family engagga baali baavu eyo Dubai okusinziira nti Dubai nga bw'ogiraba balinga abe kale baali baavumu tebalina bisolo biki ebyo bangamba baboozesa kapa yaliyo zaaliyo mpitirivu kapa kapa kati nze nno we natuukira kapa kati yes nze nno we natuukira kapa baali bazisuza mu kisenge kyange like wensula nga waliwo kagundi katini we bati natuuka okwebaka nga mpulira ebikoona neŋŋamba yi wano waliwo ki nasooka nentya at first neŋŋamba bano oba waliwo ki kati we nagenda okuwulira myawo okulingiza we bati nga kapa nga mpitirivu ebinene nga birina agooya nga binene neŋŋamba kati nze nfudde guno nagwo mulimu gwange era wayitawo mmeka ne bagamba genda munda olongoose naye nga walongoose kika wosula nkugambye nga wensula era namugambirawo nze wano sigenda kuddamu kusalawo nga like the smell get out from the cat's room nejja mu kisenge kyange nga te we bajja bagamba tolongoosa kisenge kyokiwunya ne bagamba simu abateekayo kapeeri nga mubutuufu tosobola kwebaka mu kisenge monsula nga mulimu kapa kati ya nga mweziri time kem ne mbagamba sigenda kusulayo bwe mba temumpa room ndala kapa muzifulumye tewayoza ku kapa najoza wayoza kapa ya no yambala gloves no gwayagala oba nga toyagala they force you to do it bagamba mbwe oyino joza emirundi emeka ojo like okwata ojikwata like era nze gwe babikozesanga actually ngoli omulala bamugamba fukirira amazzi ng'ogikwata naye nga bannaye toyagala nga bakuwa ne sabbuuni nno owaazo waliwo ono naakukuuma naye bw'ojoza bwanjiira amazzi yoza wano bulungi mu maaso ginaze mu maaso tetukudde mulimu obujonja kapa wayoza kapa ye najoza n'ojoza nga bwegikwata mu maaso bwoti bwojjamu obujonjo bwojo ye n'ogirongoosa akasanya tebaakuwa kugikuta mannyo ddalani no baŋŋamba bakambwe ennyo abo baboozesa kapa yes yonna bumala ng'ojanika no like waliwo ka cage kaze oziteekamu then oziteeka mu kasana yeah so that is kapa nga mmeka ewaka zaaliwo nnyingi ate nga zizaalazaala gwe mukolo bwe okuwali oyoza nkapa nga mmeka mu wiiki ng'oyoza kapa emirundi emeka saazozanga mu wiiki like nga mu mwezi tetwazoozerezanga like omwezi zaali ziwera 10 zewalioza ng'oyoza 10 zaali teziwera kale ng'oyozaako like twayozanga buto okusinga bunene bwe bakazaala like ng'obwoza we bukulira n'obwoza n'obuwa eddagala kisolo kyekira kyewayoza tewali kirala olwo nga boosi we yagamba ki boosi wange yabeeranga mu nju ng'atudde nga tamanya na bifa bweru actually teyamanyanga nti bankozesa that much amakati teyalina musajja we yali umu naye nga yalwala ng'ali ku ndiri like yalwala ng'ali ku ndiri paka we yafa era yafa gyendi yalwala wooli no nasanga mulwadde sigera tewawulyako kigambo kye no nze namusanga mulwadde nga tumwoleza Ngoye ebyo ng'aliwo omusawo no musawo waliwo omusawo yali amubeerako nze simanyi naye nze sinze yali amwoleza waliwo omuwala yali amwoleza ndagamba ate nawo wali mu buzibu bulala kuba omuntu atava ku kitanda sinze yamwolezanga Justin ate kati nagololanga nga waliwo ayoza nga nze bwengolola then naye nga saagololanga nga nzinge nga ndaganga azigolodde naye nga nzizinga bulungi ne kumacha mukama wange batannazuukuka kuba waziraba azikebera baŋŋamba mbwe bwe kijja ku byokulya ebintu mubba bibbe ekyokulya eyo yo nnaku nagiraba tewali byakulya twalyanga kyakulya kyamisana kyokka kye baatuwanga thats lunch gye baatuwanga okulya ate nga mukama wange ye oba kyali ki mwati yali tayagaliza bakadama kulya
Okola otya nga mwina jibba bugu. Nga tubba like oba ku macyango okwo. Ate abaana bo mu kiyumba mubba nnyo emmere. Ate oba tetulina alani tukole ki? Oba olina kubba okubeerawo. Akanyama olina kabbo kalyako. Ennyama lwakadde nze sigirya naye waliwo ate omusajja oyo yali afumba ye yali naye yali muzibu nnyo ng'okumuyiiya okumugamba mpaayo akagundi kano aka like tinned beans nti kampe tufumbe like tuliire ku muceere oba luusi bafumba ennyama ate nga ffe tetugirya ng'olwo batuwa muceere mukalu ng'olwo tweyiiya nga tusala ennyaanya bwe balaba nga tusala ennyaanya ne baziyingiza munda mu fridge ne basiba ekisenge nga byonna bibeereyo ennyaanya bye bakozesa kale okusala salads byonna nga babiyingiza mu room nga mu kiyungu balekawo butungulu bwokka butto bamusibira mu kabada everything nga tewali kyolabako nti abaana oluusi balaga ng'agenda kulya emmere naye ng'ali mu kulaga mutwe gwa ndiga biki ebyo baabiryanga naye nze nga sibirya baabifumba ate bano tebabawanga bani banno nabo baali tebalya nnyama actually lwakwadde oli omufiripini yali agiri ate ye yagenda mangu nga tamazeeko nga kimususseeko teyamalako contract omufiripini yabalekawo yatulekawo n'agenda nga tamazeeko temwagamba wano tufudde ningamba olaba oli agenze yatugamba nga ŋŋuma naye olaba agenze leero tufudde twakolanga bannaye baatukozesanga waliwo olunaku lumu batuyingiza mu kisenge ne tubeereyo the whole day nga tomanyi nakumanya oba olunaku luzibya nti ebisenge byabwe bibeera like so gundi gundi zino curtains tosobola kulaba kiri bweru tuvaayo we twala kasasira ebiveera bwe tukkirira bwe twambuka bwe tukkirira bwe twambuka lwakwadde oyo omukyala ye bambi yali ayina ku kisa era bwe twamala yatuwaayo ddira mu 1,000 amaze ku contract no nga tumaze okumukolerako okumulongooseza twalongoosa everywhere kuba ebisenge byabwe bibeera binene banga nju natuwaayo ddira mu 1,000 kuba yali mukama wooli Omu-Ethiopia nze nali mbayambako era okuyamba asaba mukama wange namugamba nsaba ku Kadamawo njagala alina kyanjagala nnyambeko wano so kati mu kiyumba okifuluma otya era okiwona otya kakati nzijukira awo mu byokulya mukama wange yaddiranga emmere ekyeggulo oba bafumye macrons nga ziwamu amazzi tuleme okulya nga twebba ssaawa 9 ne tuyingira munda nti tubbe emmere tutwale tulyeko enjala tusuze tuluma tusangamu amazzi oba gaawa mu mmere tuleme okulya enkoko nga zitwala mu kisenge kyenza alongoosa nze akagwamu osanga zaayonooneka nga yabitindikeeyo mu bikabada nga byayonooneka menvu chocolates mukama nga yali alina omutima ogwotayagaliza kulya ng'ebyokulya bikweka ne byonooneka then naabikwa nagamba bitwale kasasiro oba like cubes oziraba zino cubes bwe zoonooneka ng'azikuwa nga gamba zitwalire waliwo tuzaanika then ne baziwa zino embuzi ziri ebyo ebigundi kaakati wanudde yazimpa nze kye nakola n'enzikasuka eri naayomba okasuka emmere ne mugamba wemba nkasusa emmere lwaki yakulema okumpanga ekyali namungirye okusinga okuziwa twayomba olwa cubes just okwera nti nzikasusa eri we bati kaakati awo kwegamba byali bwe bityo kweyiya kubba kuyingira mu bisenge by'abantu emyezi gye 10 gyonna egyo bagikuwa yes yamalanga mpaako ebitundutundu myezi 5 myezi 4 nga baŋŋamba lindako naawe ondaba abaana mwami wange yafudde abaana bange nabo tebampa mu kufiirwa awo emirimu gyali awo ebanga mbaga bali okufiira kwabwe ebanga mbaga era omwana omuwala ali mu kiyumba nga bamwe temufiirwangako tomanya kikibeera wali ebanga mbaga alani omanye embaga kudde eno kudde eri kulya banga batafiiriddwa emmere eva ebweru kunywa kudde eno oyoza ebintu n'owulira ng'ofa tewabawo akaaba okumanya ng'ebanga mbaga baleeta n'abakozi okuva ebweru tewaba akaawe ebyokukaba biggwawo awo like omuntu afudde bamututte kuba tebamuziika waka basajja be bamutwala eyo gye babaziika mu limbo olugenda embaga ng'etandika ennaku ezi 5 kuba kujaganya oba kiba kinze simanyi bannaye balya ebyokunywa ebyokulya buli lunaku bagula emmere endongo ne bakoona
tewaba ndongo just kulya kale just like that bayita abantu ne bajja ne bali abantu bajja everyday paka ennaku ttaano wezigwako noza kwekungubaga kwabwe ya kati ekyali awo nakyo kyali kika kukola kudde eno n'oli awo naye n'akagongo nga kakuluma Philippine yagenda nga tuliwo babiri Philippine yamuleka tannafa yaleka tannafa so kati ekiyumba omalako nga baleeta abakozi abalala we bagenda omala contract egwako yaggwako mu December yaggwako mu December 31st naye nga mukama wange ngamba eggwako mu January 26 olwakyusa ebintu ayagala mbeere nga nsigala mukolera koza alaba nti nagumiikiriza nga buli mukozi gwe baleeta mu butuufu agenda kati nga ndooza balabaye Brenda mugumu asobola okukola kati we bannyongezayo nga baba bakyusa amannya nga mugenzi gwe wasigala oyitibwa Brenda yes sigala naye nze waliwo kale abaali bampita Anita oba baalijjawa Anita ngera owulira Anita neweebuuza kati oba bayitaani naye kati nagetinga used baali abamu bampita Anita abamu bampita Brenda abamu Mirinda bwe bityo like ngerinya tebaligira bulungi kakati awo contract yange we yaggwako nga mukama wange muli bubi mugamba njagala genda nga tanfaako amugamba contract yange yaggwako nangamba ne Christmas togenda giriira wamwe contract yo eggwako like mu January 26 mugamba January ne mugamba naye nga nzijukira bankolera visa 31st ngamba nedda mugamba okay eryo ebbanga sidde ne kasitamba nga ngenda ewaka nga buli kiseera mbeerako nga mugamba kola tiketi yange ennaku zituuke ng'ewedde ngende kakati akaseera katuuka ningamba naye kirabika yabala nti engeri gye nayingira ewuwe nga 10 nti omwezi gwange gugweko nga 10 gundi kati mbeereze nga ninda 26 naye natuuka ekiseera nembikoowa nga naba na 26 ziri wala nga njagala genda waka nga mpulira mbikooye nga nina emirimu jukira abantu bonna baavaayo eri bonna kati ate bajja mwene ennyumba entono eyo eri mu kyalo kati baavaayo eri engeri gye wataali mukozi ate ne bannumba anti eno waliyo abakolera kati nga mbeera nkola omukazi omulala yazadde abaana balongo obugoye obuli awo kwegamba nempulira nga mbikoye nemugamba njagala kgenda waka nkolera tiketi yange kati awo mu January we yatuuka ne mubeera nga buli lunaku liwe paka we yagikola naye tebaŋŋamba nti bagikoze jasi nabeeranga awo kati ku Lwokuna we lwatuuka kozi najja kusande ku Lwokuna we lwatuuka naŋŋamba omuwala naŋŋamba jangu tugende omperekereko nemugamba okuwerekera neŋŋenda kati we nagenda ne bantwala like kyali kifo nga tekiraga nti naddwaliro kumbe bagenze kunkebera ki corona kati ne bakola corona test neŋŋamba kirabika kati awo naatera okugenda neŋŋuma kati ne wayitawo enkeera omuwala naŋŋamba jangu era omperekereko nga naye banaye kati tulagawa naŋŋamba mama wagamba ekintu kikole bulungi biki paka we banaaleeta omukozi omulala kati nga naye andaga nti nkyaliwo kati nga bampa ssente nali mbabanja emyezi 5 ne bampaako akakadde kamu ne bangamba genda oshopping ebyoyagala emyezi 5 bakwako kakadde kamu yes at that moment bampaako kakadde kamu neŋŋenda nengula byenjagala so ne mugamba njagala okugulira mama essimu nange okwegulira essimu nangamba oyina essimu gye waakagula eriwa ne mugamba essimu gye naakagula akakasimu kafu just nakagula kubeeza okutwaza budde anti mwali mwanyima essimu yange ne mugamba ye essimu yange eriwa nangamba ojja gifuna ng'ogenda neŋŋoma kati ne bantwala ekiro ku Saturday ne bampita bonna baaliwo abasinga kati omusajja nga yamanyi oluzungu mukama wange nga tamanyi oluzungu omusajja ne mukazi we nga bamanyi oluzungu kati ne bangamba Brenda I have a surprise for you ngamba surprise kine bandaga air ticket nga kuliko na Emirates kye nali sisuubira nze nali manyi bagenda kumbuukingira bu fly Dubai bambuukingira eri abejja eyo gye bambuukingira wadde olya onywa yes nadandya naye obuzibu ate bwe nasanga at the end ntuuka ku airport nga passport yange teraga nti like contract yange yaggwako ate nensigalayo
Yes, mukama wange yali alina okusayininga nti contract ye eweddeko at this date. Kati kyataakola ate kati bagenda okebera ku gundi nga yaggwako 31st ate mbadde ennaku 10 ne baŋŋaana oyitawo ne baŋŋamba oyitawo you have to pay every day 50 dirham gye mitwalo 5 egy'e Uganda. Nasasula emitwalo aga ku airport. Ennaku zaali 10. Kale mwana muwala Brenda yakomyewo and of course kyogenda tandikirawo. Natandise na music actually ndoza nali mwagala nnyo era natu. Ani akwagaza music? Chosen Beck. Yeah, she's my OG. Yeah, she inspired me a lot. Mwali musoma class yemu? No. Nali musingako class. Naye nga akumanyi? Yeah, she know me. Akumanyi Chosen Beck? Amanyi. Yeah, she know me. Agamba nti agamba atya? Actually, ye nayogeddeko naye ddi. She was happy when I'm back home. Because nali njogerako naye eyo nga I get it hard to communicate to her. Nga mukubira. Nzera abasinga nabakubiranga direct because I had no smart. Mukubiranga kwata? Yeah. Nga picking and mugamba nze Brenda. Nga Brenda chitaira. Okay, baby, how are you? Nga mbuzaako bulungi because she knew me. Yeah, era she inspired me a lot okuyingira music because nali mwagala nze kuva mbuto naye nga sirina eyo gundi. Wina boyfriend ogwo wali waleke? Yeah. Bamuyitani? Julius Jelly J. Julius ani? Jelly J. Jelly J. Yeah. Bambi mwefuna ddi? Naye muyimbi. Twefuna. Ndoza waliwo like 3 months nga sinagenda. Yeah. Wasanga kulinze? Yeah. Nyangumiikiriza bambi. Era nga kusimu eri mwogera? Yeah, nga nkubira. Olaba nti nno nze nali nkuba naye nga nkubira. Nga bwalaba ebbanga nga liiseewo oba 1 week. Actually buli week nga nkubirayo ne twogerayo dakiika 3 oli mulungi? Yes, I'm fine. Okay baby, bye. Nga kubira direct? Yeah. Simu yo? Bambi ngola kusuubiza ki bonako muntu genda zaalayo ku baana? Tujja bazaala naye ye kati ye kyasabirira ayagala beera celebrity. Abeera ne yeegomba nti singa kale tubeeranga Irene Namatovu ne Bawe gundi ani ono ani Dax Katero ne Momo kati nga kwegamba abeerawo nti naffe nga batumanya abantu kapo yammwe ye trending nga Dandre ne Naro. Kati ngaeyo kwegamba kale nga namwe mwagala obeera kapa eyo bwetyo? Yes, that's what abantu nga bagamba kyolwo. Brenda Tyra ne Jerry J. Nti beeyagala nnyo. Yeah. Kyenjagala kuba naye era kyayagala. Yes. Gwe kiki osuubiza Jerry? Musuubiza okumwagala era okumubeererawo in any situation. Yes. Bambi Jerry omwagala nnyo. Ekitegeeza bano bashanika abadde batandise okutemyatemyako babireke. Babiveeko Shaniki mufumbo naawe. Wamulaba? Yeah, namulaba ina n'abalongo si salongo. Shanika ebintu by'okugira biveeko. Brenda ate yakulaba. Yeah. Brenda oli mutima ma Brighton? Ya mwendi. Najiyingira Tina ye yanyingiza ne Julie Katz abo mikwano gyange nnyo. Julie Katz muyita jjajja. Tuyagala kuddayo mu kyalo? Mu kyalo wo. Tuyagala kuddayo eri gundi, tuyagala kuddayo mu Kiyumba? Sikirina na mu birowoozo byange. Toliddayo? Kyagala. Koziko nga nzirayo nti bino kugendayo okulaba naye mbukola. Sikirina. Ate Dubai ogenda okola Dubai ebirala? Sikirina alani. Oyagala music? Yes, Kala kusente ku offices zaawo tugenda kukola ki? Tugenda kukola business, tugenda zimba? Ngenda kukola business, okuzimba kujja maaso. Oyagala business kikaki? I wanted a boutique, then take mu nechalani because I know how to kutunga. Yeah. Okay. Yeah, kyembadde njagala. So I'm still searching for a place when you okuteeka. Yeah. Kale, ebigambo bye bisembe eri abakulaba essaawa zino. Abandaba actually abaana bali mu biyumba. Nze kyembagamba tewali kitaggwa. Gwe tobadde ku TikTok? TikTok. Mbaddeko naye nga I don't give it time because mbadde sirina simu. Yeah, kati nga ate obudde bwange mbuwa Facebook era abaana basinga bamanyidde ku Facebook. Kataira, yeah. Kale, ebisemba. So abaana bali mu biyumba mbagamba tewali kitaggwa nsaba okutumirako
batumire bonna. Saba kutumirako anti Momo. Maureen 19? Yes. Bamunfaananya. Bagamba ofaanana Momo? Yeah. N'awatali? Bw'omuteeka wano ne bakuteeka wano mufaanagana? We baŋŋamba I don't really know naye we baŋŋamba era namusabako okubeera nga ŋŋenda mulabeko mukyalireko njogereko naye. Yes. N'agamba ki? Namugamba mu group nangamba tewali buzibu kati simanyi. Nja kutwalayo omulabeko. Kale. So ntumira group yange, group Brenda Tyra. Ne yanzanyo bannaye abaana abo bambeereddewo nze natandika group nga siina na luyimba. Naye bambeereddewo bambi. Mama wange Namugenyi Joyce, mama wange Narese Justine, baganda bange, everyone bonna mbatumiddeko Jerry J, Tina, Julie Cat, Brenda, Twin. Jerry J yongerako Jerry J sweet. Alani. Yesiya mubeziwo. Yoyo. Mugambe Jerry J sweet. By the Jerry J muyimbire yakayimba kalike wakayimbako kali erike wawandiika. Kenawandiika akango. Kewanku. Nyimbe kake. Anjagala kakongo okamuyimbira. Tochitya buno busimo bunkubirwa tochitya zenandiwa kulura newayo kulago mukwano. You're my perfect match. You're the one in a million. Ansanyusa omubwati ameza olutikozena. Eddoboozi lyo lirimu magic. Bw'oyogera linnyonnyogera ekyokulya ekiwoomu omuzabbibu. Ye Jerry J. Yoyo. Alinga kyakulya kiwoomu. Alinga muzabbibu. Nnyo. Njagala okubeera nga ate empunzika yaffe y'olunaku olwaleero. Shanique photography. Kwali nnyo ku kamera ensonga tuzikwasaganya bulungi nnyo. Brenda webali nnyo kubanga atojjako olunaku olwaleero n'otunyumizaako munnange. Kankusabire emirembe akasente ke wakomyewo nako. Toka wa Jerry ne mutandika okukola musimanyi mukola music. Musooke mukole. Yeah,